So NRM fenga fe NRM omuntu bakola ensobi toina kudduka nga nupu byakoze Mpuuga. Mpuuga teyakoze ensobi yonna wabula ada akole emirimu gye ada atambuze emirimu gyo nga bwene otambula. Goloza sente zino omukulembeze wa NUP principal zagezaako kubanga agamba sente za kibi sente za wa musolo ezabadde ziweebwa Mathias Mpuuga nga service award zabadde mateeka matuufu kubanga zimuweebwa. Mpuuga yakola buli kintu kyonna kyakola. Muba temufuuse ba dictator. It is okay. Leka tubere ba dictator nenga tutereze ensi yaffe. Bwe mala okutere emijije emito ejinajja jijja kujja jina that fear nti enguzi mu ggwanga tesanidde kubeera omwana ajja kulanga like akimanyi atya bakubino bino abaana b'omulembe omuseveni bakuze bayonka enguzi mama lyenguzi nga afuna olubuto alimba omusawo oli mulembe gwani Yes, all right. Tubaniriza ku mukutu gwa Kaifashi the broadcast ko tusinziro gezaako kwasaganya ensonga ezenjawulo ne mukasera kano tuba tuyingiddewo era nga tuguddewo ogezaako kwasaganya embeera nga bezigezaako kubanga zitambula mu mbeera ezenjawulo wali mu ggwanga lya Uganda wamu n'okwetolola ensi yonna. Bapita Kaifashi without a exhibit Uganda to the world, the alien skin of Dubai, the Bobby Wine of UAE, the Juggernaut, the King Kongo Superman. Yes, I'm a Superman. Bombardier, Uganda, Americana. Bombardier. Kale, olako lwalero nina abasajja abamanyi era ndowooza obalaba bonna ne mu kifo tebajjamu bulungi olwokubanga kitegeeza abasajja abamanyi si kuba mu mubiri gyokka wabula n'ebikolwa wamu n'ebibagezako kubanga bakola wakati wano oba kusaidi yange n'ogw'omukono ogwa left ndiko ne CEO Jordan Classic Nails nga gwendi naye olunaku olwaleero ate ne mu kaseera kano kusaidi yange ya ddyo ndiko n'omusajja w'amaanyi ate nga ava mu Wozi project wa MK project nyodoze era mumulaba ali mu Ameweya zongedde bulungi okitegeera wena tulaba wajipata beto mweno okubeera gwanga dozo birawe bigeze kale weyajulira basozo okulaba ku mukutu gwa Kaifashi olwakola lero tugende mu maaso muganda wa gwe mugenyi amanya n'eddoboozi H4DF Trust amanya n'eddoboozi H4DF Trust wali PDF era tusinzidde wano Kaifashi tusimanya emirimu gy'okola webala okutwaniriza wano byonna by'okola mukama biwe omukisa ate naffe gye tuli tulaba gy'okola ate tusima nnyo leero nzize wano webala okunyaniriza webala okumpita wano njigiriza eggwanga kye tulina okukola ki kye tulina obalaga gye tudda gye tugenda era gye tulaga Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa leero nebyaleero program ya leero ndalamu this is a program. This is not an usual program you always do. This is thing. Leero tugenda kudiringa na kusomesa facts nogezayo okujjako ebyo bitaba. Yes, abatulaba mwena mwebale nnyo okutugoberera okuva lwe twakatandikira we tutuuse ate paka we shono we nakomekereza. Musibye mutya mwena abatulaba okusinzira mu mawanga agenjawulo we muwangalira abali mu Uganda, abali mu Qatar, Dubai, abali Saudi Arabia, Italy, Hong Kong, Japan, South Korea. Kubanga tukimanyi Kaifashi yawamba omukutugwe gulabwa nsi nyingi nnyo saako ne kumirano gwa fawe Kenya, Tanzania, Rwanda bakugoberera mwana watu kyokanga ate wewe unyeshozo zikolebwa mu lulimi Luganda nekye nebuuza kiri nti abana Kenya dala Luganda baluwulira ni bakwagala mbala baluwulira bajajja babwe bava wano otherwise simulala ababuzaako yenze Jordan Twins oba Classic Nails CEO omusajja ono Kaifashi yojinga bwe yabagambye ntudde mu studios ze no musajja DF Elinya H4DF Trust UPDF ngena kuita UPDF Trust musajja wa MK product beba balide sente ze gwanga ababiru
kale njogera okujukiza tuteke bamwe simbi abali beauty parlor go eno mukazi yetago kubanga sibe enviri wetago kubanga bakolako makeup ne boba oyina mukolo gwa kwanjula ne boba oyina birthday ne boba oyina chi each and everything concerning ogeza ko kubanga bakola ko kunviri atenga bagamba nayo weneta ko kubanga bakola kenjala in Jordan in conjunction Jordan Classic News beko ate bakubire ko ku namba ya wansi bajja ko bakola ko bulungi nyo ddala atenga bagamba liri yakuletedde ekizigo ko eno mukyala agalo kubanga oyeruka weta ko kubanga bakujja ko bunako weta ko kubanga osigala mukalayo nengo ina face ali soft and smooth mukubire ko ku namba ajja kuba akujanja n'okutereza mu mbeera ezenjawulo onako lero ngali nagaidi n'abasajja b'amaanyi tugeza ko kwasaganya embeera nga bazigeza ko kubanga zitambula tugenda kumanya ebintu bingi naye nga wanga ntero bagamba ntero tambulira mu mbeera ezenjawulo mu politics ne tukwata ko mu entertainment ne tukwata ko simu mbeera mbi simugeza ko kunyigiriza simugeza ko kuvoola wabula ogeza ko put out something that is critical to put out something that is important eri abana Uganda wamuna mwenna abatulaba mu gwanga erenjawulo wamu ne mu mbeera ezenjawulo so tugusa onako lairo mulama tugenda otambulirako guli mu bibina bya bufuzu ngate usaidi wanongana na government tudde no musajja okuva mu MK project ate side chichi tuse kamu people power our power tamuta kuogera ate lwachi munaye yefe bali abana befe Bible yalanga befe Quran yayogerako Nabi Muhammad yayogerako nti balijja manyi twaba platform bogere twaba weresa platform bogere fe tukola bogere Nabi Isa yayogerako yefe nyabo ngendo kyusibwanga toyitekewe omulama otambulira ko side wano no musajja okuva mu MK project atenga ava mu kibina kya NRM ngabo yantegezezzaako atene side wano no musajja awagira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era okuva mu kibina kya NUP oba bayita abekisinde kya people power so olunako lwalo tugenda kutambulira mu mbeera egenda okubanga yekuusa ku biki byonna ebize bibeerawo bebidde bitambula for the past few weeks ago twalaba omukulu Mathias Mpuuga olwa milioni 5 zamufukira akagumba mukulembezeewe wa kibina kya NUP nagezako kuba nga mugamba sente azizzeeyo oba sicho aveyo tendera abana Uganda oba sicho alina okulizayininga okuva ku posti gyaliko nga commissioner wali eri mu parliament aberenga awummuzibwa ate aveyo tendera abana Uganda era nakuutira abana Uganda singa bavuddeyo nagezako kuba nga yeetonda mumwanirize kubona omwana waffe ate era tutukola ki tumwetaaga so waite sawa 24 omukulu Mpuuga yavayo nayanukula wali ku radio y'Obuganda kya Basa Fama nga alina omukulu Medinsereko ebigambo byayogera mwenna mwabiwulira era mu byo temwali mu kigambo kyonna kigambibwa nti yali agenda kuta obwa commissioner wabula yagezaako okuba nga wabula n'okunnyonnyola ng'ayita mu mateeka n'agamba omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kyannaku nnyo abamwetolodde bonna bannamateeka naye ate baleka tebaamuwabula nti talina buyinza bugezako kunzija ku kifo kya commissioner wabula yalina obuyinza obo appointinga oba obumpandako eddusu okunfuula commissioner naye kati essaazi okuva lwe banfuula parliament n'enzikiriza takyalina buyinza bugezako okukola ki kunzija mu parliament oba kunzija ku bwa commissioner okuleka nga parliament yetudde wansi nekola ki nesalawo ekintu ekikyali ekizibu ennyo ddala so tugenda tambulira mu mbeera eyo abamuwandooza zaali sabbiiti emu yaggwayo oba kwosagulo oba yaweddeyo ggulo so ne bagezako kubanga balindirira kye kigenda okuddako naye nga kino kigambibwa mbu omusajja alayika yakwatibwa ddala ku nkoona okuva mu kibiina ekya NUP wali so njagala tutunule ensonga zino kusaidia eno ninayo owa NRM kusaidia wano ninayo owa NUP so tugenda kutunulira mu mbeera zino ngera mbuuza abasajja bano bombi njatandika n'owa NUP nga tunnyonnyola ddala kituufu kyabadde kigwanira Mpuuga okubanga bamugobera ddala mu kibiina ekyabwe ekya NUP oba balifunyewo room where they can sit and settle this without chasing Mpuuga such a diplomat from ekibiina kya NUP kubanga tukimanyi ne bwana aba agenze nga inquirinze for ewa President Museveni tebajja mugoba era nga wotero kuli aba NRM bagamba ntefe tuwero kaminga buli omu twaniriza buli omu wagitata je yavaja ino kudda bajaja baabwe je bali batata baabwe je bali namwe we muli namwe tubaniriza kefa si tukwaniriza ne klaski Jordan nawe tukwaniriza yange birala muko so kandandike no mukulu ono yala tunyonyole MK wa
Oloza webibanga ddala kituufu mukulu Mpuuga yakwatibwa ku nkoona. Mulowooza musinzira ku kyokubanga mwesigwa era ensonga ki gye muwa lwaki temuwaayo abantu second chance okubanga mugoba mukulu Mpuuga era owagira okubanga ekibiina kyo mukulu Mpuuga kyamugobye mu gundi mu pate. Ekituufu olaba mukulu Kefashi n'abatuwuliriza eggwanga Uganda werituuse ebyaddala twetaaga okuvaayo ate tubenga tuwemukira ab'ebbango. Bagamba nti ow'ebbango bw'otamuwemukira okola ki? Okitegedde. So bano abantu mu eggwanga Uganda okutereera twetaaga abantu nga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki? Nti wookolera amanyanga go nga toyina nsonga teri yakutira ku liiso ate va ku bino manya ate nze nina experience ate ndudde minyo nasoma you know. Eggwanga Uganda we lutuuse tetukyetaaga abantu banguzi. Enguzi agirya n'oyo agyenyigiddemu basaana kubanga bakwatibwa ku nkoona immediately. Ekyalema bannaffe bali muba temufuuse ba dictator. It is okay. Leka tubere ba dictator nenga tutereeze ensi yaffe. Bwemala okuterera emijiji emito eginajja jijja kujja jina that fear nti enguzi mu ggwanga tesanidde kubeera omwana ajja kukulanga like akimanyi atya baku bino abaana b'omulembe omuseveni bakuze bayonka enguzi maama alya enguzi nga afuna olubuto alimba omusawo oshageera maama alya enguzi nga afuna olubuto tata nalimba natambulira ku bulimba nga afunisa maama olubuto ate mu kugenda okuzaala mu ddwaliro gyagenze n'afuna olubuto manya okuzaala era still ne bali enguzi omwana okugenda okugemesa ne bali enguzi buli kimu nga kyanguzi ku ssomero gyagenda okusomera ne basoosayo enguzi tukooye embeera bwetyo y'enguzi. Tukooye embeera ey'okutambulira mu kazikiza twagala buli kimu kibe nga kiri mu musana. So omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ya NUP yonna okutwaliza wamu kyebakoze okusalawo kwe bakoze nze nkuwagira 100% ndi mabega waako. So omwami ono nga bwagezezzaako kubanga akola submission ngenda kubanga ate nzire w'omukulu ono H4 ngenda kuyita UPDF simanyi kale trust ngenda kuba nzira w'omukulu wa trusting ngenda kubuuza ekibuuzo kino ekigambibwa nti tulabye abali b'enguzi bangi nnyo mu kibiina kya NRM obanga bali under the service of NRM party naye abantu abo ebiseera ebisinga bwe bakola kaba sijja kirumamu. You saw people abagezako kubanga they confiscated amabati gewa Kalamoja. Amabati ago nga gabulirwa mu offices z'abamu ku banene omwali ne prime minister omwali omwogezi wa parliament omwali n'ababaka abalala bangi. Netwalaba nti mweke nyini oba chairman w'ekibiina kyammwe teyagezako kubanga akwatira omubaka n'omu oba prime oba minister yenna okubanga amujja mu kifo ekyo wabula baagezako kubanga babaleka okuyinaayina ate ng'ekikula kye baali bakoze kyali kya bubbi. Webale nnyo mukulu Keifash. Kati omanyi ffe tuli bazadde NRM tuli bazadde emyaka gye tumaze wano tumanyi omuntu bw'aba akoze omwana bw'akola ensobi tomukuba nnyo omuyigiriza ate tekyetaaga oyite ekyalo kiramba nti olina okukuba omwana lwakuba akoze ensobi. Ebyo byabaawo, yes tukkiriza byabaawo nabo bakkiriza okitegeera naye bwe bakola ensobi baddamu ne babitereeza twalaba abamu nga bagazaayo amabaati abalala nga bagamba tebamanyi ngeri gye gatuukayo byonna tubimanyi politics eno game nti bana abantu ne bannaffe mu nupu abo boolaba abo bakola ebintu byebimu naye lwakuba nti light yammwe mabannamawulire mugireeta ku NRM fetulondayo amazima era twogera ku ekyo sige mazima wabula mmwe mwagala nnyo limelight ekikwata bwetyo bwe tugamba kati kyogamba ekyamabaati baba wayiriza taata tebagabbye era yali limelight
Kubanga okimanyi nti abantu bangi abakwegesa amaaso, abantu bangi abagenda okuwuliza n'okulaba ku kino kintu kyeyogerako, abantu bangi NRM tekolebwa abo abantu bokka. Abo abantu mukaaga boyogerako si ye NRM. NRM ine miliyoni z'abantu. Okitegeera ne mu banda aba mulimu ba NRM, mulimu ba NUP, mulimu ba FDC. So NRM fengafe NRM. Omuntu bakola ensobi toyina kudduka nga NUP byakoze Mpuuga. Mpuuga teyakoze ensobi yonna, wabula adda akola emirimu gye, ada atambuza emirimu gyo nga bwine otambula. Goloza sente zino omukulembeze wa NUP principal zagezaako kubanga agamba sente za kibi, sente za wa musolo ezabadde ziweebwa Mathias Mpuuga nga service award zabadde mateeka matuufu okubanga zimuweebwa. Mpuuga yakola buli kintu kyonna kyakola, alina okusasulibwa. Tuze tulaba ba opposition leaders abenjawulo, toko tuweeyo at least omu oba babiri g'omanyi gwe bali bawadde service award. No, onyonyola abantu tonyonyola ffe onyonyola Munnayuganda ali eyayitaza kubanga amanyi tumukuligiza abantu. Saagala tulikire ku kantu katono nnyo. Olaba buli kintu kyonna ebiseera bijja nga birina ekigendererwa. Wano tulaga nti omuntu bw'aba akoze ng'ali ku ludda oluli olwa gavumenti alina okusiimibwa. Bulijjo omuntu nenya nti tusiima abaffe bokka. Kati saa zino tugezaako balaga nti n'oli bw'aba akoze ekituufu asiimibwa. Eno si parliament yokka muganda wange, nakyo ne kano kajjukire, eno si parliament yokka esoose okubeera ne opposition leader. And I believe each parliament always have a opposition leader. Exactly. We are on 11th parliament. Yes, 11th parliament. Njagala ompeeyo parliament emu bweti ng'oggyeko eno eya Mathias Mpuuga. Njagala ompeeyo parliament emu bweti eyali evuddeyo n'esiima oba nekola ekikolwa kye kimu ekyakoleddwa ku Mathias Mpuuga. Ekyo kyakuyigirako ntabala bonna bajja bayige nti olina okukola obulungi kusiimibwa. Kitegeeza ab'emabega bonna tebabadde tebakola. Singa badde bakola, singa tubasasula, singa tubawasiimako. Ate n'ekirala mukulu Kyagulanyi Ssentamu principal wa NUP yigira ku kikyo. Esente z'olidde mu gavumenti eno zisinga ku za Mpuuga. Okitegeera simanyi lwaki ogenda n'olikiriza banno kulw'okufuna akasiimo ku gavumenti nga gwe kyetukuwadde kisinga ku ekyo. Twakuwa emmoloka yaffe ogimanyi ewasasula misolo ogiyinaawo, tetukulikiriza. Twakuwadde emmoloka zo ezimu emotoka gavumenti yeyagiwa Bobi Wine abagimuwa mubuuze nawe muleete wano okusoa omukubuulizi yakava kuddikira yalinga empapula ezaali ziraga taxes zonna zeyasasula ezempapula kankubulire bwe mpandika wano ekiwandiiko nkikuleetera n'okikiriza. Okitegeera naye ekiwandiiko kyenkuwa lwaki nkugamba bwenti ezo empapula zaadde certified? Wazirabyeko nga ziri certified, nga ziriko emikono gy'abakamisona okuva mu URA nga kuliko stamps, nga kuliko signature. Kati njagala addemu azibasikaningire bulungi ondage commission eyasayiningako. Okitegeera kuba sina wano simu yange obeewa nalibadde nzimulaga. Kati bino byonna nze nkugamba politics zonna Kyagulanyi zayize ng'ayiga yakaziyiga mu myaka 2-3. Tekitegeeza nti alina okujja ate asanguleko ebiri ebirala. Ate ne bano bato baffe betuwa ekitiibwa mukule mu ndowooza zammwe nti okubeera ku ludda oluvuganya gavumenti olina okuba ng'owakanya ate ng'okola ebitasaana. Njagala nveeyo omubuulire Mpuuga ki nsobi eki gye yakoze okulya. Wano wenkubuuliza ekibuuzo ekigamba nti Mathias Mpuuga n'okugattako bonna ababadde bajja ba leaders of opposition. Ekibuuzo kyange kikino wano, kyanjawulo ki kye yaleese mu parliament ba leaders of opposition bonna ababadde bajja babeerako kye bataasobola kukola ye ekisobola omuweesa $5,000,000 compared to other former leader of opposition? Kati gino emirimu gya parliament institution yaffe gye tumanyi. Okitegeera zino sente zeyalidde si za state house, zamuli wa musolo naye ziri approved and appropriated to the parliament. Okitegeera service award
Yes. It has been in the system. Appropriated to the parliament. Ezo sente zonna ziva kwa county ya parliament. Teziva kwa county ya state house. Ushtegera. Ezino sente za Republic of the Parliament of Republic of Uganda. Sente wezavude. Tezavude wa state house ntiza M7. Tezavude wa MK project. Tezavude sente ziberayo bokola obulungi olina okusiimibwa. Okay, ani avunanyizibwa ku kusiima ababa bakoze obulungi. Parliament ina mukulu waayo. Nze njagala ompeyo ba leader of opposition. Yes. Ne bwabakala omu bwati. Bwe bali bavuddeyo ne bawa service award. Tuludde ku kino. Leader of opposition esawa zino yaani? Bamuyita Joel Senya. Aha. Basiimya Mpuuga nga Joel Senya waali oba nga taliiwo. Mpuuga bamusiima mu mwaka gwali gwa 2021. Sente zo zatandika okubibwako actually enkiiko zatandika okutuuleza commission. Kati kankola actually sente zo zafuluma $1 million 7. Good. $1 million 5 nga zigenda wa mukulu Mathias Mpuuga ne $4 million ezali zigenda eba commission aba NRM. Yes. Abatulaka kikoka commission. Yes. Ekibuzo kiri nti mmwe lwaki temubuuza ba commissioner abamu abatulaka kiko kale Mathias Mpuuga yasumibwa olw'emirimu emirungi ba commissioner be bawe $4 million bali basimibwa mu kulimu ki era gye bakola emirimu gyabwe gye bakola kati labayo njagala tutunule kino mu budde bwa anyono wa FDC yali leader of opposition no ono musajja wa Kira erinnya adirabidde bamwita Semujunganda yaliko leader of opposition si yaliko yaliko siacho bozinga nera yaliko ne Winnie Kiza yali Winnie Kiza yali Winnie Kiza mu kiseera ekyo twalabako abantu nga balwana mu parliament just kubago kati osiima omuntu kali katundu ki 22 labayo osiima omuntu akkiriza abantu atasobola kikirira ku managinga kyembaye okulwana awoleke ono mu parliament tetulabyemu kayana kona guno omwaka nga Mathias Mpuuga nga ali leader of opposition akumya nnyo ate side ye neraga nti esobola okutiisa okusinga okulwana okitegeera byebyo ezo yardsticks zetutandikirako okusiima omuntu kikyakoze kankomewo gyoli bwana Jordan. Yes. Omukulu ono ebigambo byo biwulidde bulungi nnyo ewatali kugamba nti nsobola obbikuddiramu okubitegeera obulungi. Gwabadde musango Parliament ya Uganda era bakiregulatinga okuwa Mathias Mpuuga sente oba kituyise service award. Ekituufu kiri nti nze kyenyinza okukkiriziganya n'ono omusajja UPDF Trust okusiima omuntu si musango kikkirizibwa naye mu ngeri ki kisaana wokireetedde we watuufu yabaffe abalala bayimirira mu kiti kyekimu noono baze basiimibwa bwe babanga babadde tebasiimibwa osinzidde ku ki okusiima omuntu ono vaayo olambulule okitegeera olambulule eggwanga kubanga sente siza muntu siza parliament sizani sente za muwi wa musolo fa baagala okumanya nze noono fa beetaaga okumanya okitegeera bwemba okay twabasindika muteeseze bwemba mukiteeseza kiyise vaayo mutegeeze ensi mutegeeze eggwanga before you release the money. Very simple. Naye mumuyita ne muziweereyo mugundi kitegeeza muli mu kumuliisa then nekirala bwe ziba nga ziri mu kubagibwako era kiragibwe ensi yes ensi ekitegeereko nti bannange kakati twataddeyo gundi bweti ne bweti tuli mu kubaga ekiteeso bwekiti nti omuntu kubanga emabegakawo wonna mukulu wadde ogambye nti ziberangawo bwe zibanga ziberangawo tosobola kuŋŋamba nti eno 11th parliament nti gwe ye muntu yekka asoose okukola obulungi mu parliament ateesezza nnyo era abadde wankizo nnyo tekisoboka n'abalaba kyogamba wakula enumbe wakulayo emu yokka bazenga abalungi bazenga mwe bali n'okusinga koono naye
kino wabaddewo ekintu ekyenjawulo ekibadde mabega wa kino. Kati bwana Jordan ogezaako okutegeeza eggwanga nti ssente zino eziwa Mathias Mpuuga bagezaako kumugulirira kuba nga bagezaako okuyisaawo ebiteeso byabwe mu parliament nga tewali kuba ku mukono. Yes, of course. Era nga omukulu mu statement gye yayogedde agambye eno parliament temugirabyemu kavuyo biki lwaki tuze tulabako parliaments ez'enjawulo zibaddenga enkayana zibaddengamu mu parliament n'ekikundi kize tuze tukiraba abantu ne babuuka masasi ne gaagala n'okuvaayo kitegeera mu parliament naye eno kituufu ebadde kam neyagezaako okwagala okuleeta agezaako okwagala okugyayo omutwe bamukuba emiggo okumuyisa bubi nnyo paka kuwulira bubi n'olwaleero omusajja wattu tetumanyi oba ali ludda oba naawo niwataawona okitegeera naye ate parliament endala tuzenga tuziraba nga opposition abantu ba opposition tamala bakuba bya kisiru tamala atega banyigira mu silent kitegeeza nti ono gayi babadde nga bamuwa ssente asobola okukola yeesuliyo gwa naggamba yo government eri mu buyinza eyiseewo ebyayo okitegeera. Ensonga lwaki bagobazaako ku commissioning alina byajja okutala kubanga Zaake yali kaliisoliiso ategeera ekintu nga alengera. Yes, ojja mulaba nga Zaake tosobola muteeka ku level ya Mpuuga naye batuula ku commission ye anti kivolaba yali tasaana kubeerayo bo benyini ne bamwejjirayo walaba NRM ge mugobayo NRM yenyini bagamba balina disclaimer egamba nti yavuma speaker n'asindikibwa mu disciplinary committee n'agenda mu kooti mpuliriza n'agenda mu kooti Zaake nawangula omusango kooti nemwejjereza ne bagamba bamuddize office ye parliament kye yaganda negezaako okuddamu okukola appeal. Now opposition kyengambye nti essaawa zino tulabe transition eriko omusajja Mpuuga gy'aleese mu position bano baagala kubba Mpuuga si kumubba wabula tugezaako kubalaga nti ffe opposition gye twagala si yakulwana twagala bitiiso yakukolagana. Yes, bw'ojja ne point ng'eri viable tujigula we promote it. Yes, we promote it and we grow it. So among all the former leader of opposition, so Mpuuga has been exceptional in that in Tibemulete chintu kyonna from the parliament you can discuss all together all the house together with his team regardless of the party. Yes, together with his team. He has been so transparent. Transparent to who? To you, who people who sent him. To the government. He's working for the government. When you say that he has been transparent to the people who sent him, bwe yali afuna sente ezo ayina bwe yavaayo n'alaga ekibiina n'alaga njagala kubuuza Classic Jordan. Did he come out? Oyina w'omanyi bwe yavirayo Jordan's question is did Mpuuga come out to clarify the money that was about to given him? Nsuubira ku programu ye gye yadde nayo ku CBS yabanyonyodde mu bigambo bye yanyonyodde lwaki ate byonna bye tukola mu nsi muno bannange Keifashi ne Jordan tuli wano kuweereza eggwanga n'okuyigiriza abaana generation etuddako tetuli mu kintu ky'okusigala nga tulwanya Arsenal erwana ne Manu Nupe n'okulwana ne NRM no Mpuuga ye mu mirimu gye yakoze twajja nga tulaba Winnie Kiza agamba walk to work that is not the way to go twalabako abantu nga tebakiriziganya n'ebiteeso wabula kye baagala kuwemula okitegeera naye tuzenga tulaba mu kisanja ky'ono omusajja siri wanupu naye mpagira byakola azenga atereeza kyemba ye ya opposition nti bwaleeta ekitiiso tusobola kiwuliriza ffe nga ba NRM tukiwuliriza tene bwe kiba kituufu walabyeko saidi ye ng'egaana waliwo kye yaleese saidi ye ne egamba nedda tetukizira nakyo kubanga agezaako okutereeza ekifo kye atereezeza kyemba ye ate nga parliament ebadde flowinga. Now lwakuba akose bulungi omanye entasiima yes ate n'aba abatagala ebirungi bajja kulaba ekintu kimu ekyokwonoona gwe Keifashi otukoledde nnyo oli mu kuyigiza Bannayuganda ku media eno kati bwe tujja wano ne ngamba Keifashi mufere
kiba kitegeeza mba nkwonoonye obadde okyasiza abantu bangi wano nga basima emirimu gy'okola bwe mba nze abanzikiririzaamu abakkirizamu abo abanzikirizaamu bajja kukukyawa kyekyo essaawa zino kye tuliko nti Mpuuga emirimu emirungi gy'akoze bamusiimyeko kati mwe mwagala kwonoona Mpuuga n'abamuddira bamugaane nti naye nze kyemanyi Mpuuga mu bwa diplomati bwe bw'ayina ne gy'ava abantu be bamukiririzaamu ate mu abantu kumufiiriddwa bwe mugobye muddeyo mwetonde omusajja akomewo simba wakati awo wenyini kale tukyali ku mukutu gwa Kaifa Shiyujidde broadcast kwe tusinzira ogezaako okutematema ensonga kale nagambye abasajja benina nange nina ba diplomatic mu kugezaako kubanga they dissect part per part when it comes to politics side so naye nga njogera okukujikiza Pride Party by Lily Beauty Parlor gwe neetaaga okubanga bakolako enviri weetaaga okubanga bakolako makeup abakolako enjala with in conjunction with Jordan Classic Nails beekwata era ng'okuba ku namba yaabwe eri awo wansi bajja kuba bakolako obulungi nnyo ddala totuyisaako mirimu we're still with you so nkyali n'abasajja bano tugezaako okubanga tuwayawaya ensonga si mu bubi sigezaako gamba mbugwe ate lwaki wakyazizo wa NRM ate wabula tugezaako okubanga tudiscussinga matters of national importance so twalamu ekyo kyolaba ekikugasa ekitakugasa bambi osobola okireka alabula konna tukukkiriza osobola okulekawo komenti yo wansi awo ne tuba nga tugezaako okuba nga tutereezaamu we tuba tusobezza kubanga naffe tuli batonde ng'era abasigadde so puroguramu yaffe ekyagenda mu maaso ndi ne mukulu H4DF Trust nja kumuyita Mr Trust mu mbeereyo ate nga wakati wano ninawo oba side zeno ninawo omukulu Jordan CEO Classic Nails bwe ntudde naye wano musaazo be tugezaako okuba nga tuwanyisiganya emboozi mu kafubo gye tugezaako okuba nga tutambula mpolampola kale mukulu Jordan kino ekibuzo kigenda wuwo omusajja ono ayogedde ebigambo gwe wenna ali eyo osobola obbiraba mu mbeera ey'enjawulo olw'okuba ye wa NRM ate nga gwe togyagala nate when you try to listen you can pull something important out of his words so gwe wenna ali eyo tugezaako okufunamu ekyokuyiga wamu n'okutegeera so bwana Jordan tulaba nti abakungu bangi nnyo abakula mu parliament awo bw'otunulira hierarchy oba otunulira high positions in parliament tuyinamu speaker tuyinamu deputy speaker tuyinamu gwe tuyita prime minister I think yalinga lead of government business right this side tuyinayo leader of opposition is the one in charge or is the one keeping a government in check mu bintu byonna byonna biba bitambudde bulungi bw'otugezaako okukola comparison between the two prime minister and the leader of opposition kigambibwa era kyogerebwa era ddala nga kituufu nti comparison y'abo babiri bali mu same position so kirayimwe evaawa oba ekibuuzo kivaawa out of byonna byenjogedde prime minister afuna akasiimo okuva mu gavumenti ekibuuzo ne kijja nga kigamba lwaki Mpuuga tasobola kukafuna Mpuuga mu bigambo bye nagamba nze nali nnwanirira okubanga bali abaaliwo bwe batebaafuna tegwali musango gwaye kuba saali mu position kale nzikiriza kukola ekyo bagezaako kulwanirira but essaawa zino nkituuseemu at least ne incoming leader of opposition they will gain from here nga kikoledde okitegeera so nagamba if prime minister can get a gratuity what about a leader of opposition when they serve the same purpose mukuluka kugamba nti ng'akikoledde mwe omusimbi gwe muzijanga mu leader of opposition yaba tafuna badenga mugukolera omanyi omwami Kaifa ekibuzo kikino njagala kuyigiriza muto wango mbadde lasooka submitting ku question ye ngenda kujewuwo lwaki olowooza prime minister we wa gratuity ate leader of opposition ne mugamba okufuna gratuity musatu mukulu Kaifa Shiyuji nakugambye bwe nti gratuity oba wakasiimo konna ng'osiima omuntu akoze obulungi si musango as long as mu parliament ya Uganda yes as long as kamanyikiddwa nti weekali ate era still bwekaba nga kali mandated ate era still mu kukamuwa ne muteekubira ne mutadda bbali okitegeera ne mutazigabira mu bisenge okay ne muzimu wange ensi yonna eraba ekibiina kye nga nakyo weki okitegeera naye kakati okuvaayo
okuva kubanga Mathias Mpuuga okay twale tumina kaka mulu katono mufadda by that I think from last year a second emunso kenyonyolo muganda wangono oluvanyuma lwa kamulu akakatono ngenda ko ate tugende okulaba tunakutana bakuva omanyi bagamba awali omukka tewabulawo muliro katono mukulu na ina kyaisawo kati njagala kuwabula muto wangono nti ekyo kyayogedde ekyo kyayogedde singa byali mu bisenge temwandi kitegedde singa byali mu bisenge temwandi kitegedde ate nawe kakusalemu ekizirako ku ludda lwono omwami sente ezo Mpuuga naye teyali ready zidekera yaningeri bakamaabe oba abelipateye singa tebazironkoma nawo kati kankuyigirize kino omanyi lwaki kyavuddeyo lwakuba nti principal wamwe Kyagulanyi ayagala nnyo sente ayagala Mpuuga adikirira amuweeko okitegeera ayagala ko kusente kubanga buli MP ali mu parliament asasula ekibiina kya NUP a contributing to that any commissions and allowance any commissions and bonuses and he or she is liable to pay to give something to the party. That's why. But even in NRM they do that. Yes. Have you seen NRM fighting over people? No. Because they submit. Now, watching Mpuuga yekweka, lwakuba takiriza mbantu be. Bano abantu bamusaba half of his money. Kitegeeza bazibu nnyo mu bintu bino. Bazibu nnyo nga ate bakuteekayo. Ate bamuteekayo yes. Naye kyakoze agikoze yeka ng'omuntu. Tagikoze ku lw'ekibiina kyamwe. Bakuteekayo buli kyokola kibeera kidda ku gundi ku pate gy'okola kijjo kiyingirira. Omanyi munenya NRM kuba dictator. Omanyi dictator y'omuntu azuuka ku makya. N'aloose nga bagenda ku kunzita ono gwe nalose mu mujjewo agenda kunzita ye Jordan n'ateekako enkya n'agamba mu Jordan mujjewo mumutte so kyekyo NUP kyeri mukukola kati Kyagulanyi yebaka n'agamba leader of opposition wange agenda kundyamu olukwe enkya kanteekeko ampuliriza n'ateekayo kyeyakola tubeere bantu bakulu Kefas kyogamba mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert principal yebaka bwe basinaloota nga gundi ono agenda Mathias agenda kufuna milioni 5 namugjawo njagala kusomesa ekintu kino leero muneke okubuzaabuza eggwanga ekitufu mubbi eggwanga emyaka 4 kiriza by the way ekirungi ekiriko nti kulune yabbye si wa NRM musajja gwe olabye nga tukomplaininga olabye gwanga nga likomplaini abantu bagamba kazanyo muludde mu bubbi si kazanyo ani atakimanyi bw'oba okoze bulungi wetwatandikidde era kyetakimanyi kyetufaana abantu ba NUP okuva ku president paka kwasembayo ba foot soldiers batandika n'ensonga ne mugivuganya ngeri kumpi kugwayo nga mufune results ate nakuzaayo Jehova kati chaliko anti bwe tulango sesetuka kumulamu tukuzaayo otegeera kivolaba Mpuuga yazze nalwanira ezo sente ne zivaayo era baddako baba bazikolerede bulungi bajazifuna abana bakiteeka mu mateeka zabaddeko by the way muteeka kyerirambika government yaffe eno is beyond what we think. Okay, look atiko ki elambika okubanga gundi speaker leader of opposition alina okubanga afuna sentes baina procedures zabwe nga parliament atiko ki nabayo chendaga kuyigiza kiri bwe kiti nti government is beyond what we think okitegeera esawa zino tuli wano abatulaba we bali batulaba nti tuli mukubaweereza naye ekiri mabega gange naawe tekuli akimanyi okitegeera esawa zino kyolese waka oba kyendese waka kyalese waka tekuli akimanyi bwe tudda waka kijja kuba njawulo endala nga tuvudde wano ku TV tuvudde wano ku screen yabwe so kyekyo kiri mu parliament ekiri any organ of the government ne mu NUP yamwe by the way njagala mbawe I want to challenge NUP go back and challenge your principle. Go back and challenge your organs. Let them give you accountability of the money that MPs contribute and what the government pays NUP as the second highest party with members of parliament in parliament. Musabe accountability ya sente zamwe. Bamara okola accountability kumufuna accountability. Then mukomewo munenye NRM.
okubaweereza se okubongera sente obigambo bebakugamba obiwulira accountability gyoyogerako ffe tufuna obusente butono nupu nga nupu ekibiina sente ntono nempulirizaako zoka uliriza bilioni mega zisingako uliriza Ssentamu I heard they are 10 something like that it is the second I'll first find about that yes mpuliriza mu busente obutono obwo tuzze tufuna obwo at least tulabyeko NUP twali tetulina kitebe esobodde okutuzimbira ekitebe mu bange togale ku nsonga bagamba ezo sente muzi collectinga abantu abava Bulaya yagamba sizawa bagamba zi collectinga kuva Bulaya bane motoka omusajja gye yagee government gye bawa nayo yava Bulaya nedda ssebo akakasa nti ziva Bulaya ave yalumirize alaga obukakafu principal yavayo ne yeebaza abantu abawangalira mu diaspora olw'omulimu gwe bakola omulimu abantu abawangalira mu diaspora bakola kino wammanga nti tuwagiranye enkyukakyuka okitegeera tuli bannankyukakyuka mulimu kati olaba kefashuji ekibino kibeezaawo kiyimirizaawo kisigale nga kikyaliwo kyetaaga sente mpitirivu okitegeera bino byolaba nti twagala genda gundi kati bino byabaddengawo byokutambula district to district I think they are given money according to the parliamentary law yes buli gwolaba atambula okuva ku lop bagambye aweebwa biliyoni emu paya nga zirimu okutambula zirimu buli kimu kyolaba neero yagenda lubowa ku ddwaliro he was paid to do that he's facilitated to do anything related to government work even if they are moving out of the country their trips are facilitated okay if he was facilitated lwaki bamugana okuyingira mu ddwaliro but now even did the Minister of Health enter Minister of Health did he enter no but even Anita Mongo recently has just congratulated him she told him that according to the strike you made that day thank you so much now the Rubowa is open to is now open to yalabyeko Rubowa yatandise okukola bakola okay yamuwadde ensonga ki luli bamugana yensonga lwaki lope yali agenzeyo okufininga lwaki construction sente zali accountable for bazikwata ne bazibawa lwaki site esirise omanyi omukulu kaifashi ebibiina bino bizenga bizaalibwa nga tubiraba kati bano bagira mu kiti ky'okukuba opposition endala eveewo nabo bajja kweryamu entama bagwewo okitegeera now tugezaako obayigiriza bwe mumuzanya politics ezitambula mu kifo ky'okuzimba structures muli mu kulwana ku miliyoni 5 Mpuuga ze yafunye muzimbe structures tuno tugenda mu next election what next naye ekibuzo kyange kiri wano okwata eyo 1.7 billion okugiwa just only 3 people do you think it was worth it nga tulina facility nyingi oba government organ nyingi ezirakinga materials oba ezirakinga working tools twali bate tuinvestinga mu sente ezo for example tulina amalwaliro do you think 1.7 billion tesobola kuzimba another kiruti kati kankubulire ku ekintu zisobola okuzimba naye sikugamba nti ezo facilities tezina sente okitegeera naye abantu abalimu either budgeting yabwe enfu tebasoma oba tebamanyi claiming sente zaabwe but bakola accountability according to the project ne bagireta mu parliament parliament ne isa sente kuba it is in charge of that nezigenda bwe zituuka ziddawa ye accountability opposition zendi yandibadde ebuuza naye nga sizono za Mpuuga zakasiimo balina zibuuza kuba nazo sente za mwiwa musolo actually okirese bulungi nti bano ba member of parliament betuyina abanuupu singa ne baddayo mu constituency zaabwe ne batuleetera ekifaananyi kya health center 4 ne bagenda wa either abana bakulira eddwaliro health center 4 ne bamubuuza ki ekibula wano n'atugamba tubula kino alina omubuuza lwaki naye tetulabanga ku ripooti eyo wabula bajja wano ku mpewo bayekaana amadwaliro tegalimu ki naye mubuuze bano ba MPs ba opposition abangi baguze ambulance ne badonatinga ambulance donated by MP so and so mu constituency ye amanyi sente zafuna mu ambulance kumuwa musolo babagamba muwa musolo ya muwa sente nagula ambulance yes lwaki tagenda mu kazi nga agenda kuzaala n'amusitula bwerere
agendayo agipangisa mitwalo 3 namugamba teka mu fuel ezo zonna zigenda kwa account ya MP tezigenda kwa omuwe wa musolo ayongedde kuzirize yamuwa ku musala gwe nagule ambulance katali mukusasulira fuel ali mukusasulira actually kyoyogerako ndabyeko ne item mu parliament onakolalo nga bagamba MPs actually nga ba complaining about the fuel on sente ze baba want over 4 million bawulire Kefashi yuji nga nzize ku kyomwami kyayogedde nti ababaka bagulaze ambulance ate still ne baddamu ne bazipangisa abalonzi w'abantu bawansi sibo gambye sebo nage njagala kuuza ekibuuzo olowooza ani eyandibadde avunaanyizibwa ku bantu n'ebintu byabwe government good government kati government lwaki esuddeyo gwa nagamba ereke yesiriwaze eremu okukola omulimu gwayo gweteekeddwa okukola then mudde bali mugambe okay bereka babbe omuntu owansi nga mulaba muwabye nnyo bantu mmwe ekisooka mu constitution bagamba ekyokulabirako ekyobwerere government ekyokulabirako waneeno mu ggwanga wetuwangali wano UAE tetuli bannansi nze naawe tetuli munnansi wa wano naye ate batuterawo za ambulance za bwereere okuba bukubi simu ambulance nejja nogiwa location bwamala ogiwa location nejja ne bakupiikinga actually nga tebanakutwala batandikira awo wennyini kulaba oli mu mbeera ki esaana okugenda mu ddwaliro eddene osaana kujjanjabirwawo odde mu nnyumba yo oba ne bakukolera awo immediately balaba nga embeera tebagisobola nga bakongerayo mu ddwaliro bwe balaba nga bagisobola nga bakukolera awo eddakiika zibangaana oba ssaawa emu ng'eri mu kifo ne bakukolako n'oddayo mu nnyumba enkya n'okeera n'ogenda ku mulimu kakati eggwanga lyaffe ddyo nga ddyo gavumenti gy'owagira taata emyaka 4 eremeddwa ekyo ate n'ovaayo n'ogirabisa kuba nze kompyuta kulabisa bwevaayo n'ogamba abalonzi ba MP bagula zigundi za ambulance ate ne bazipangisa bakole ki gavumenti eremeddwa kuyigiriza mulemeddwa myaka 4 plus can you imagine calm down era kyawoleza gavumenti temuswala nedda njagala nkuyigirize kuva leero kiringa bw'obeeraawo nga famire yo osobola kugigulira amata buli lunaku ng'eyange tesobola kunywa amata naye bwe nzije wo abaana bange bajje wo ne banywa amata bajja kujja bangambe daddy eri banywa amata buli lunaku naye ensonga ziriwo lwaki sobola kunywa amata UAE gyoyogerako erimu second tier of development. That's true. Uganda erimu third tier, not even third, erimu third developing tier. Oshitegeera lwaki tetukulakulanya omuntu nga Kyagulanyi eyajja nga azze kukyusa eggwanga ate yalizaayo alwanyirira right ye twandimuwadde naye tasobola. Let me ask you one question. Yes. Do you think where we are right now as a country, yes, for the past 40 years, yes, udala kitufu tulina okuba? Yes, to some extent. Yes, to some extent. Contented na gwanga werire sawa. No, there is no one who is contented always. As long even America, which is number 1, is still moving forward, looking for more opportunities. You can never be contented. But to some extent, they appreciate. Compared to other neighboring countries, golabanga eggwanga lyaffe weriri mu myaka 4 Muzeeyi Museveni lyalifugidde walituusiza oba weriri kati weriteekeddwa werina okuba kati bw'oba comparinga tires bbiri ezo Kenya ne Uganda oba Rwanda Tanzania biki tugenda mu to measure which yardstick are using to measure the success. Now we measure according to the infrastructure development. Good. According to the economy of the country. Currently, can you tell him the GDP of Kenya? He cannot tell you now. As of guessing. Me, I want to show you. See how success comes in economy. Okay. We look at 1, stability. That's true. 2, performance. 3, on the performance, you will talk about a changing of leadership. No. Because each leader comes into power, they have different ideas. That one is politics alone. Politics is a different yardstick. Now, in stability, we look at security. Yes, in performance, we look at development.
what has gone on and what but the development comes with the ideas. Who brought the ideas? Changes in the leadership. Changes in leadership. We have had changes. For example, where? I want to ask you something. Calm down. Ever since I was born, I'm only seeing only one president. Linda ko. Okay. Njaga nkubuze ekintu kino. Constituency kijovaamu. Nze ndi wa gundi. Wani? Chaddondo. Ndi mu Lubaga. Wichi? Ogamba constitution yange? Yes. Ndi mu Chaddondo East. Wazaliwa noweze emyaka 18. Notandika okulonda. MP ki ogwe yasooka okulonda? MP nalonda ono yafani Katolu Bwama namulonda ne muteekayo mu parliament n'ayingira. Nenoda Nabira. Now. Olabyeko enkyukakyuka mu constituency yo? Yeah, of course. Ogirabyeko? During the Katolu Bwama's reign there was a lot of roads we were constructed. Now? Until today they are the one. This one has not added. They have added nothing. Tugamba 86 nga government enekya. But yajja ne ideas empya according to the situation we were in before. 86 nga government enekya. Waliwo ebyali bitakolebwa. But remember during the 86 sowing okulayira. Yes. Tagala kati nakwogera Luzungu ndukoye. Bingi nnyo byasuubirizibwa Uganda ng'eggwanga. Yes. Naye jukira Uganda ng'eggwanga si family. No, it's a whole country containing of different tribes, different families.